daddyandre ne Angela Katatumba wenjogerera bino kaddingani. Omukyala amanyiddwa nga momo19 ali lubuto. Ruga yakubye bannayuganda omuziki ku Ddungu Resort e Munyonyo. Omwami amanyiddwa nga God's Plan oba muyite ex wa Sheebah Gashumba yavuddeyo n'alangira Rickman okumubira omukyala. Omuyimbi Weasel yakukulumidde chike okuyimba ennyimba zaabwe ku stage nga tasoose kusaba lukusa kuva mu Good Life Entertainment. Yagonna malala nga kuleetera mu budduvu wabula nga sinnakwongerayo wala yonna gwe wenna andaba. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe that's ItalsTV. Kosa okutufollowinga, okulayikinga n'okusharinga videos zaffe ez'enjawulo. Amannya n'eddoboozi Maria Violante. Zino ze nnyimba 10 ezikutte bannayuganda omubabiro wiiki eno okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wane Kansanga. Busy olwa Martha Mukisa lweruze ku namba 10 wiiki eno. Oluyimba oluze ku namba 9 tujooge Spice Diana. Balekaabo olwa Palaso luze ku namba 8. Forever olwa Jose Chameleone nga lweruze ku namba 7 wiiki eno. John Black n'akayimba ke Follow baze ku namba 6. Nkwata bulungi sheebah luze ku namba 5. Dio olwa Ruga luze ku namba 4 wiiki eno. Tusimbudde Gravity omutujju lwambuse ku namba 3 wiiki eno. Akafeche Roma Namakula nga lwe lukutte namba 2. Kabise Kandagala olwa David Lutalo lwe lukulembedde ku namba 1 wiiki eno. Tolekera bigole buutu sinnasanga bwesigulu. Tulinde wiiki ejja n'ennyimba 10 ezisinze okunyumira bannayuganda okusinziira ku YouTube nga zikutuusibwako IP Records wane Kansanga. Omuyimbi amanyiddwa nga Weasel yavuddeyo n'akukulumira Omunigeria amanyiddwa nga Chike olw'okuyimba oluyimba lwabwe olumanyiddwa nga Night and Day nga tasoose kusaba lukusa kuva mu Good Life Entertainment. Chike yagambye nti ye okola kino teyayagadde kunyiiza Weasel wabula yayagadde okola kino okusobola okuggyayo vibe eri bannayuganda n'okujjukira Radio Moze ennyimba zaabwe ze yabalekera. Era bw'atyo n'agamba nti ye talina buzibu bwonna bwonna na Weasel era nga ekyo teyakikoze ng'ayagala kumunyiiza. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe agakoze wiiki eno nkuleetedde eggulire ly'omwami amanyiddwa nga God's Plan. Ono nno yavuddeyo n'alangira Rickman okumubbira omukyala we ffenna gwe tumanyi obulungi ennyo nga Sheebah Gashumba. God's Plan agamba nti bakiringiranga ewa Rickman wabula nga takimanyiiko nti ono ali mu pulaani za kubba mukyala we. Era ng'agamba nti Sheebah Gashumba abadde nga gy'amukola ebintu eby'enjawulo wabula nga takifaako olw'ensonga ng'aga nti amwagala nnyo ekitenkaniro. Ono nno kennyini avuddeyo era n'alangira ne mukyala we yennyini oba muyite ex we Sheebah Gashumba okwebaka ne Eddie Kenzo Kossa omwami wa Vinka wenjogerera essaawa zino. Wabula nno mu bavuddeyo waliwo ow'omukwano gwabwe omu avuddeyo n'agamba nti God's Plan talina lukusa lwonna lwogerera Rickman oba Sheebah Gashumba olw'ensonga nti naye yakiitinganga oba yeebaka ne TV presenter omu ku NBS amanyiddwa nga Zari. Wetweyongerayo mu gakoze amawulire gaffe tutte mu ggulire ly'omwana mulenzi TV presenter amanyiddwa nga MC Kazmin. Ono nno yavuddeyo n'awera enkolokooto nga bw'atagenda kwesonyiwa abasajja. Kazmin yagambye nti waakusiba era waakutwala buli muntu eyatadde akatambi kwano ku social media. Era bw'atyo n'agamba nti namwenna abali eyo nga muyina bakyala bammwe mubakuumire ddala olw'ensonga nti nabo abanona. Nga nkwongeddeyo mawulire gaffe agabadde mu wiiki eno yo ebadde n'omuliro ku muliro. Amawulire gabadde mangi nnyo naye era nga nze Maria Violante nabasuubiza okugabatuusaako gonna mu bujjuvu wano ku UN show. Era nga nkwongeddeyo butereevu tutte ku ggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga sipapa. Ono nno yavuddeyo n'awera nga bw'agenda okukwata abakozi b'effujjo mu bifu. Kino kyaddiridde bafans okukuba Big Eye obucupa wali ku stage we yabadde ayimbira ku Jahaz Pia
Munyonyo. Yagambye nti waakunoonya buli kinnoomu eyakasukidde Big Eye akacupa olw'ensonga nti si gwe gusoose nga ne ku kivulu kya Sindi kye yali atuumye Boom Party abantu bakuba bebe kulu okucupa. Omuyimbi Nina Rose wenjogerera bino abuukira waggulu nga Jansi oluvannyuma lwa maneja we Derek okumukubako emmotoka empya. Bino byaddiridde Nina Rose okuba nga takyalina mmotoka olw'ensonga nti eri gye yali avuga baali bagisheyalinga ne ex we era ng'agamba nti we baayawukana emmotoka ne bagitunda. Nina Rose yagambye nti buli omu ayanirizibwa mu mmotoka ye wabula nga bannamawulire mwenna gye muli teri n'omu wakutula mu mmotoka ya Nina Rose olw'ensonga nti amawulire ge mumukolako gonna gamuzza wansi. Nga nkwogeddeyo mu mawulire gaffe amalala ge nkuleetedde agakoze wiiki eno wano ku UN show. Kuleetedde eggulire lya mwana muwala amanyiddwa nga momo19. Ono nno wenjogerera bino kigambibwa nti ali lubu. Kino kyaddiridde omukyalo ono okulabwako wali mu antenatal clinic emu e Kasubi. Era ng'olubuto lwalina lugambibwa nti lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Dax Kateo. Dax Kateo wenjogerera bino musanyufu nnyo olw'ensonga nti Momo yakkiriza okumuzaalira kubanga yeemu na ku nsonga ezaali zibaleetedde okukyankalana gye buvuddeko ko nga we twalaba mawulire gaffe agayise. Nga nkwogeddeyo mu mawulire gaffe agabadde mu wiiki eno nga we nagambye nti wiiki eno yabaddemu amawulire muliro ku muliro. Kuleetedde eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga Ruga Onono nga mu Nigeria. Yafa bakudde bannayuganda omuziki wali ku Tungu Resort e Munyonyo. Ekivulu kino kyabaddemu okusikangana omuguwa era ng'aba security basoose ne bagaana mwana mulenzi ono okuyimba. Wabula nga we zaagende okuwera ssaawa 6 ogw'ekiro ng'ekintu kyakutte era bw'atyo bannayuganda yabalese basanyufu. Bannamasaka bakase palaso okukola bulungi wansi. Bino byonna okubaawo kyaddiridde mwana mulenzi ono okulangibwa nga wagenda okuyimba mu kivulu ekimu ekyali kitegekeddwa e Masaka wabula n'atalabikako. Abantu batandika okwekyanga mu kivulu kino ne bonoona ebintu era nga palaso bwe yatuukira ng'abantu baalidde dda akajegere. Wabula palaso okumusasuza bino byonna bannamasaka baasalawo okumukozesa bulungi bwansi ne ttiimu ye yonna nga bwe yali agenda. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala mwana mulenzi amanyiddwa nga Kididi Onono nga ye yatuyimbira oluyimba oluyitibwa Ssente Nina. Si wakuddamu kukola kivulu kyonna na munnakatemba amanyiddwa nga Amooti omubalanguzi olw'ensasula ye embi. Kididi agamba nti Amooti si musasuzi mulungi era nga y'omuntu gwe bakola naye konsati mu kunyuka n'abakwasa nnusu kasanvu buli omu okudda ewaabwe. N'agamba nti n'olw'ensonga eyo si wakuddamu kuyimirira ku stage y'emu ne Amooti omubalanguzi nga bosi. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala agabadde mu wiiki eno. Omuyimbi Daddyandre ne Katatumba wenjogerera bino baddiŋŋanye. Ekintu kino kyabaddewo oluvannyuma lw'ababiri bano okuta oluyimba lwabwe olupya olumanyiddwa nga Wendi. Era nga kyaleetedde n'abantu ku social media okwebuuza oba nti ababiri bano buli we baba bagenda okufulumya oluyimba nga batuteerawo story ey'okutunda oluyimba lwabwe. Tujjukira bulungi nti balina collaboration yaabwe endala emanyiddwa nga Tonera. Omuyimbi Sheebah Kalungi yafulumiza oluyimba olupya. Ebintu bingi bibadde bijja byogera ku social media nga bagamba nti Sheebah talina gy'agenda kweyongera mu lugendo lwa music oluvannyuma lw'okwawukana ne maneja we amanyiddwa nga Jeff Chiwa. Sheebah bino yabirinnyeko n'agamba nti ye music ye kennyini era nga bukyanga yawukana ne Jeff Chiwa yakatukubira ennyimba 2 omuli Mukama Yamba kw'ossa na luno olupya lwe yatuumye Baby Nkwata Bulungi era nga wenjogerera bino muliro ku muliro mu music wa Sheebah. Nga nkwongeddeyo mu mawulire gaffe amalala wano ku UN nga we nagambye nti wiiki yabaddemu omuliro ogw'amaanyi era nga mwe mwabadde n'olunaku lwa Valentine. Wano nno mu luno ng'abasinze okukifunamu ye mwana muwala amanyiddwa nga Helen Lukoma. Ono nga wenjogerera bino yaweeweddwa kapyata y'emmotoka Range Rover omwami amanyiddwa nga Kaka. Ono nga ye maneja we mu music saako ne mu
nga maliriza agakoze wiiki eno ngenda kusembyayo eggulire ly'omukyala amanyiddwa nga Zari oba muyite the boss lady. Twakuleeterako amawulire gano mu episodes zaffe eziyise ng'omukyala Zari yeegana ebyokudeetinga naggaga Gikecho. Wabula nga wenjogerera bino omukyala ono yavaayo n'akonfaminga nga wadeetinga naggaga ono amanyiddwa nga Chopa era ng'omukwano gubayisa mu kabu abalala bonna tewali kye mugamba. Nsobodde okutuusaako wano ku UN show gwe wenna alieyo akyandaba teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe that's ItalsTV kosa okufollowinga okusharinga videos zaffe ez'enjawulo n'okulayikinga. Nsigadde ndi Maria Violanta muninde mu mawulire agaddako. UN ku ItalsTV ekutuusibwako Itals Productions Limited.